My name is One King Smith, as always, just to bring you the latest from the world of gossip. Yeah, you know what it is, man. I love you so much, my friends, from wherever you're watching from, Uganda, Canada, everywhere. I love you so much and thank you so much. Those are kisses for you. You know what it is, man. Today I decided to do a little bit of English, a little bit of change. America. Anyways, munange no nkuletedde ku mawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo era ng'avuddeyo n'ayogera obulamu bw'ayitamu okuva olweyawukana ne mwana muwala amanyiddwa nga Rema. Okitegedde, Eddie Kenzo atubuulidde obulamu bw'ayitamu okuva Rema bwe yamukyawa era munnange ensonga ezimu ku zino kwe kubadde eyasebunya okuvayo n'agulira omwana wa Rema amanyiddwa nga Amal wamugulidde emmotoka ekika kya Rawum Just Pasio. Yes, Just Pasio mukawanya kakanya kamusoso. But anyway, katandika Eddie Kenzo. Munange Eddie Kenzo olunaku lwa leero olunaku lwa weekend eno abadde side zawali UK era nga abadde mu kivulo ekimanyiddwa nga ekya UK Convention. Omubadde baana balenzi abamanyiddwa nga Bamadrat ne Chiko, omubadde Alex Muhanji, omubadde Awilo Nongomba n'abantu balala bangi nnyo ba celebrities abaddeyo era nga munange kyabadde wali ku Priya side zawo mu kibuga London wakati mu Southern London side zawo kyabadde era nga munange Eddie Kenzo yasinzidde n'ayogera obulamu bw'ayitamu okuva we yayawukana oba okuva mukyala Rema bwe yamukyawa. Eddie Kenzo yagambye ekisooka munnange okuva ka Rema yamukyawa ebintu byaleeta bitambula bulungi because Rema y'omukyala w'omukisa gwe banazolweza gwabadde abeera naye era nga munnange newankubadde abadde naye bbanga ddene nnyo ng'era amulinamu n'omwana ng'ate tannamuwasa munnange avuddeyo n'agamba amumiisinga nnyo era munnange ensonga kyamumiisinga lwakuba muno ebintu tebikyamutambulira bulungi. N'agamba ekyokubiri muno kirona misana avaayo bambi n'amiisinga mwana muwala Rema ono era nga tamanyi nsonga lwaki amumiisinga nnyo okusinga ne luli. N'agamba bambi abasoba kala artist akkiriza akwate ku masimu ge oba abeere ng'amulowoozaako oba ng'addamuko ku message bwe oba oliawo bunaamuleetera okuba nga embeera gy'ayitamu etambula bulungi nnyo. Era munnange wano wasinzidde ba comedian omukuli Salvador n'avaayo n'okuvuli Alex Mwangi n'avaayo n'ayogera nga watamanyi musajja mulala yenenena okuggyako Eddie Kenzo abasigadde tabamanyi kubanga be babba ba Rema. Era n'agamba Rema n'ajjayo ekifaananyi ekyafuluma ng'abatudde wakati ne Lydia Jasmine n'agamba muno newankubadde bano bombi mikwano gye ye kyakakasa mbuno omutima gwa Rema n'omutima gwa Kenzo gikyali wamu ekyo era akakasiza n'agamba nti nno Rema Namakula ne bw'anaakola atya mu entertainment industry ne ku comedy store tagenda kukkiriza Rema Namakula kujja ku performingayo unless ng'amaze okukkiriza muno Eddie Kenzo ye musajja gwakola ki gwayagala. Ekyokusatu Eddie Kenzo kyayogeddeko amentioninze ku by'ebintu by'ayina n'ebintu eby'obugagga omuli amamotoka, ettaka, ennyumba ne business ez'enjawulo oba franchise ayina. Agambye ebintu bino munnange mweraliikirivu nnyo kubanga yali yabiteeka mu mannya agamu ku ga muwala we amanyiddwa nga Amal n'amala amannya aga Eddie Kenzo family okuli ne Rema nga proprietor w'ebintu bino. N'agamba era Rema amanye nti papula zino buli kimu kyesiti. N'agamba kimuluma nnyo okulaba muno Rema yeeyisa mu kikola kyakola kiki yeeyisaamu essaawa zino okubanga takwata masimu ge taddamu messages ze kishegedde bunyo. N'agamba n'ekyokuba muno lawyer yavuddeyo n'asaba lawyer bamwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Sebunya bayingire mu nsonga zino ez'okwawukana. N'agamba for him is an understanding guy, so teyandivuddeyo Rema kulaba muno akkiriza ate ebintu bino bigende mu court ifukenga wala ya Pastor Bujingo ne mukyala amanyiddwa nga Ted Naluswa. Ensonga ey'okuna mwana mulenzi Eddie Kenzo gyayogedde gyayitamu yagambye muno bambi appetite oluusi emubula because yamanyira okubanga Rema ayogera naye nga tannalya n'amugumya kuba yagaye musajja si mulinyo wa mmere wala musajja munyinyo wa kachayi na mazzi. N'agamba Rema bw'atavuddeyo kubanga akola ki ng'ayogerako naye ng'amubuulira ku nsonga zino kigenda muyisa bubi nnyo ajja kwata kyalina appetite yansi ya bintu bino byakola ki byalya ekigenda sunaga bambi wamulanga akoze si kya kigenda kubanga kimukozeza wabula ekigenda okubanga kimukozeza ekyokubanga Rema takyakwata amasimu ge takyamuddamu takya video chattinga naye. Ensonga ey'okutaano Eddie Kenzo gy'avuddeyo n'ayogera n'agamba bambi n'ebyokwambala ennaku z'omumula atakyaposinga nnyo ebifaananyi ng'ayambadde bulungi because Rema yamuyambangako mu choice y'engoye oba mu choice ya fashion gy'aba agenda okwambala mu olwo lunaku. N'agamba bambi obulamu bwe bumuluma nnyo okulaba muno Rema tabulimu
because luli antu kyewalabanga na byayambalanga byalinga kubanga bikoze kinga biri best kurema namakula era we video munange na postinga ekiwandiiko ekinene ennyo wali kugundiye eyo ku mukutu gwe ogwa social ogwa Facebook ekiwandiiko kino yakipostinze ku machagalero era nga munange agezaako okwogera eri ebyayitamu n'abantu ba inspiringa mu nsi yonna ngebimu ku ebyo Kenzo munange bya mentioninze yayibaziza nnyo abavubuka abamugoberera n'agamba ne muyigire ku birungi ebimu bireke kubanga ye abaagaliza kisinga n'okulaba muno mu mbeera bw'etyo agenda kuba akolaki abeetondera era yagambye what I know how much you love me, I know you love me so much and you all know it. Many of you look up to me in most of the things you do. Many of you want to be like me. Many of you dress up like me and a lot more. It really gives me joy to see you guys being inspired by me, my story and my success. Thank you. But I want you to get this level and even go beyond. I want you to become bigger and better than Eddie Kenzo. It means that you should do not do what you do with a lot of care, passion and hard work. Learn the good I do and use it to change your life and society or of your own, or your society and society in your own way. When I do mistakes, learn from them to be better and don't copy them and avoid doing the same mistakes I do, but learn from them. Love your country so much. Defend them no matter what, because that is your home forever and ever. Stand by your country. Have your mind open to learn new things every day. Appreciate those who are better than you and take them as examples so that you can learn them and even better. You can be like them even better. Be humble and good to people no matter your level or your class, no matter your greatness. Avoid bad friends and bad company. They will keep you down with poor advice and negative ideas. Keep yourselves away from drugs and any sort of substance that you get your dreams or that will get you off your dreams. People forget so quickly, but we need them, helping them as much great in the new chapter. Love you. Love God and appreciate every little thing you have achieved. It all happens it all happens in Jesus, in His name. Work hard, believe, achieve. Eddie Kenzo Musuza, share. Kati munange webitu ebiri ebya mwana mulenzi Eddie Kenzo ensonga ziyawadde era yembera gyayitambambi si musanyufu agambe ntu nnyo bikyagenda mu maaso alina kyegenda okolana mu Uganda naye akyatidde n'okudda mu ggwanga lye ya Uganda because abanye abantu bagenda mwogerera nawe agenda okumulaba ku shows n'omwogerera naye tomanyi lwaki omwogerera wabula kyava ovudde nayogera ku mbeera gyayitamu lwakuba muno bambi ayagala okuwuliriza erimmwe era mumwogere encouraging nga muve emiriba tiimu Kenzo tiimu simanya biki mubyegiremu ddala nnyo kubanga si embeera gyagala okuba ngaakola ng'abalamu. Anyways, amawulire amalala gava omwana mulenzi Eddie Kenzo munange yafunye big nomination era olunaku lwaleero era yagambye muno ali so grateful to God. Nomination eno munange bagimunominatinze ng'ebifaananyi mubirabaawo. This nomination is an accession to the works you have been engaged in and the impact it has done on young people across Africa and beyond. We hope this recognition will motivate you to continue your contribution towards the development of our dear continent, Africa. Africa Youth Award is a prestigious award scheme with a prime aim of appreciating the works of young Africans in Africa and the diaspora. This initiative is in partnership with Advanced Media, that is Niger, VIP State and Orthodox PR Media Group. Congratulations once again. We hope you receive a swift response from you. Kenzo, out of the 10 categories underlisted in this ranking, you are nominated for the entertainment category, which features the following nominees: Burna Boy, Davido, Eddie Kenzo, Landrake, musician; Mr. Easy, musician; Salama Rochidi, Moloko; Saji Bayanadi, musician, Ivory Coast; Shakata Wale or Shata Wale; Show Madizozi, musician; then Tani, musician, Nigeria. Era munange, on behalf of Africa Awards and runners, I want to convey the good news nomination as a finalist to the 2019 Most Influential Young African ranking in the recognition. Yafunye the nomination okubera one of those most influential people in Africa. So congratulations mwana mulenzi Eddie Kenzo nenga yembera munange gyakola ki gyayitamu era tongera okumusabira ekyo kinasobola okubanga akola ki nga kitwala ku level eddako. Mbagala nnyo. My name is One King Smith. Catch you next time. Bye bye.